Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Avudde mu ggwanga lya South Sudan mwaka gwa 2013 okulwanagana kwakenderamu mu ggwanga lino. Kaweefube w'okuzza emirembe yakolebwa ekibiina ky'amawanga amagatte omwali okukwataganya enjuyi zombi okukomya ekiwamusaayi ekyaliwo. Kaweefube ono ekibiina ky'amawanga amagatte kyamutuuma 28th Month Conflict End. Mu nteekateeka z'ekibiina ky'amawanga amagatte endagaano ez'enjawulo zaateekebwawo okuteekebwako emikono enjuyi ebbiri Salva Kiir ne Riek Machar naye ng'agumya mutwe. Riek Machar yalina okudda mu ggwanga lya South Sudan mu mwaka gwa 2015 okusinziira ku kibiina ky'amawanga amagatte naye n'ayongera okugaana okutuusa ku ntandikwa y'omwaka guno gwe tulimu bwe yakkiriza endagaano y'okukwatagana ne Salva Kiir nga mu kino gavumenti muzzaŋŋanda yalina okukolebwa Riek Machar okudda mu South Sudan mu kifo eky'obumyuka. Riek oluvannyuma lw'okumwogereza okudda yakkiriza okudda mu South Sudan ku ntandikwa y'omwezi ogwokuna omwaka guno naye n'alemererwa olw'ensonga gy'amagye n'ebyokulwanyisa bye yalina okudda nabyo. Amerika wamu n'ekibiina ky'amawanga amagatte byamuwa nsalessale era ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokuna n'atonnya mu South Sudan nga yatuukira mu kibuga ekikulu Juba. Ono nno yajjira mu nnyonyi y'ekibiina ky'amawanga amagatte. Riek yayanirizibwa abawagizi be abaali bamalidde eddala ebbanga lya myaka 2 nga tebamukubako kyamulubaale era mu byokwerinda eby'amaanyi yatuuka olw'okubeerawo obwonkenke olw'abawagizi okubeera abangi okusinga aba President Salva Kiir. Yalayizibwa ku olwo olunaku lwennyini ng'omumyuka n'ategeeza nga bw'agenda okukolaganira awamu ne President Salva Kiir wamu n'abakungu abalala mu gavumenti. Salva Kiir n'omumyuka we bennyonnyolako ng'abooluganda newankubadde nga tewaali kabonero konna kalaga wadde akamwenyumwenyu ku matama. Mu kwogera kwabwe eri abantu bategeeza ng'okusoowagana okubaddewo bwe kulina okukoma gavumenti eyawamu ekolebwe olwo n'eggwanga balizimbe bujja nga Salva Kiir yakinogaanya nga bw'atasobola kuleeta mirembe mu South Sudan nga yeetengeredde yekka. Yayongerera n'ategeeza nga bw'atasuubira kuvuganya kwonna mu lukiiko lw'abaminisita ne mu paalamenti mu gavumenti eno muzzaŋŋanda. Mu gavumenti eno Riek Machar yalina okubeera ne baminisita 10 mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ababaka 7 mu paalamenti. Gavumenti muzzaŋŋanda eyatondebwawo omwaka guno yalina okukola ku nsonga ez'enjawulo omuli omuwendo gw'amasaza agalina okubeera mu South Sudan kubanga Salva Kiir yali atonzeewo amasaza 28 nga kino Riek yali akuntana nakyo. Ensonga endala ezaalina okukolwako mwe mwali ey'amafuta awamu n'ebyokwerinda. Oluvannyuma lw'emirembe okudda mu South Sudan nga gavumenti eno etondeddwawo, eggwanga lya Amerika lyavaayo ne litegeeza nti singa Riek ne Salva Kiir bateeka mu nkola ebiri mu ndagaano, Amerika yakuyamba South Sudan mu bintu eby'enjawulo n'okusingira ddala ebyenfuna. Naye kino tekisobose oluvannyuma lw'okulwanagana okuddamu wakati w'ababiri bano nga wakayita ebbanga lya myezi 2 gyokka. Olunaku olw'enkya lindirira biki ebifa ku ggwanga lya South Sudan n'ensonga lwaki eggwanga lya Amerika lifaayo nnyo ku ggwanga lino. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali. This is Kingdom TV.